Omugagga wa Kampala Gw'okumenya Nabukeera ne mutabani we Vincent Mawanda batujanidde mu maaso g'omulamuzi Sanula Namboozo babadde balabiseeko omusango guvunaanibwa omusuubuzi John Kabanda mu kkooti ya Buganda Road. Kkooti eno ebadde ekubyeko abasuubuzi ng'oludda lwa Nabukeera lukiikiridde bannamateeka okubadde Mark Dusman Kabega ate olwa Kabanda lukiikiridde omuwabi wa gavumenti Alan Muchunguzi. Omulamuzi ayongezayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno nga lwasuubira okuwuliriza abajulizi ku njuyi zombi oluvannyuma w'ensala ye. Nabukeera alabiddwako ng'afuluma kkooti wakati mu kwebwalabwala. Abasuubuzi abakulembeddwa mu Kabanda bategeezezza ng'essuubi balina mu kkooti. Nkubira omulanga gavumenti eveeyo etaase bannansi abakyala mu balabi bannakazadde b'eggwanga. Naffe abasajja tuli bantu bwe tubaayo nga tukaaba amaziga naffe tufune obwenkanya kubanga tuli mu nsi yaffe. Naye ku kino tulina okufungiza omusango guno gubeere exemplary. Abagagga nga bwe muze mukola ku luno tubayina. Wabula tukkiriza olwaleero omusuubuzi agenda kufuna obwenkanya bwe era tewali mugagga agenda kuddamu kumanyira dduuka lya musuubuzi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.